Okay, LMTV Uganda program ebera swipe nabagamba olunaku olwokutaano yesterday nakibanyonyodde nimbagamba nti olunaku olwokutaano tugenda kubeeranga mawulire agabagalidde mugannaago akendo agagabaga agakunyiziza n'agakusanyusiza gonna nze mbeera ngaleeta naye nga toerabira manya n'eddoboozi mpitibwa Queen Sylvia Fire Lady nanyinigo ago nno ngamba gaba maaso ate ng'ali emabega wa kamera bamuyita mwana mmenzi Emma Chaos yangambye erinnya ly'embundi tereeze simanyi oba ndyogedde bubi producer ndyogedde bubi erinnya bubi gwe ntambudde naye emabega yali emabega wa kamera wamu ne beautiful lady be bankwasaganya amagezi okuba nga olaba ekifaananyi kino ekyomulembe okulaba nga nkutuusako programu eno ngikola ne mwana muwala Jo Mackenzie naye mulwadde yafunyemuko obuzibu ate nga tewera abateekamu ensimbi Bakenge Monted Studio abasangibwa waleri Ennankole ku Prime Tower level 3 room number 04 ojja kubanga munange basanga bo bakulindiridde bo bewaayo okuweereza byewaayo okusavinga era nga baneeno bakwata emikolo egy'omulembe bakwata wedding bakwata introductions bakwata baby shower bridal shower bakwata films bakwata videos ez'ennyimba bakola photoshoot oli manager oli director oli ani bagambye banange jangu bakulindidde customer care yabwe banange ya mulembe nnyonyi ddala tebbeeyi tofaayo nti ate balayika abo baseera nedda bambi bbeeyi yakuteesa buli muntu bakuhandolinga nga bozze ate era nga bwoli tofayo bwoli luddawa bagambye balina amagye ag'omubbanga n'ag'okutaka batuukirye tojja kwejusa wabula bampadde akanamba k'essimu kembamba oba obakoonako okubanga munanga ate omanya ebisingawo bakubireko ku namba y'essimu 0702 104125 0702 104125 awe Bakenge Monted Studio abakwata ekifaananyi bali babayita bakabaka mukwata emikolo mukwata videos mukola photoshoot mukusindika back SMS oh my god abo be banteekamu ssente okubanga munange ondaba waneeno ku mpewo za LMTV Uganda inatandika neggwe lya mwana muwala sona muwala mukyala omukyala ono full figure ebintu bye mubimanyi bannange n'amalampulira nga muyita omuwala simanyi nakyayinza kukola full figure amawulire agatambudde mu weekend tulabye nga avuddeyo waliwo omusajja oba muyite omuvubuka ne kati musajja kubanga wabanga avaayo na complaining n'agamba omwana gwe yazaala mu full figure we kiba kitegeeza aba afuuse musajja aba avudde mu lulyo lw'abaana abavubuka abatakyalinga ba Emma Chaos kuba kati Emma Chaos engeri atannazaala ye akyali mu bavubuka atwalaba omwana mulenzi omusajja yavayo n'agamba nti omwana oyo gwe omanyi kati mu Uganda tulinamu bakaguta Museveni babiri tulina pulezidenti w'eggwanga Uganda awamu n'oyo omwana wa full figure munange omanyi bwe yamuzaala n'asalawo okubanga amuwa erinnya lya Museveni era kati mu Uganda muno tulina Museveni babiri bokka bwe bati twalaba omuvubuka yavaayo n'agamba nti omwana full figure gwayina we ate ye full figure ku saidi ye agamba nti oyo muvubuka amwesibako bwesibi era tamumanyi tamulabangako jesse amunoonyako ssente alayika alina kyamunoonyako oba nga waliwo eyamusindika okujja okwonoona erinnya lye okujja okumwesibako nti oba nga anoonya mawulire kwegamba ebintu bitambula bingi omuvubuka ye n'avaayo n'ategeeza n'agamba oba nga full figure agamba yeegaana nti oyo omwana si wange tugende batuggyeko omusaayi tugende batukebere tulaba ddala oyo omwana si wange era n'agenda mu woofiisi ya minisita Nakiwala Kingi Honorable waffe oyo n'agenda mu woofiisi ya Honorable n'agamba banzijeko omusaayi kati tulinze full figure atwale omwana bamuggyeko omusaayi bajjeko ne taata n'oyo omuvubuka agamba nti omwana wange balabe ekituufu omwana waoyo omuvubuka oba omwana wa muntu mulala gega mawulire atera banange simanyi kwegamba omuvubuka ono alina obuvumu bwe yalaze okuvaayo n'ogamba nti tugende batuggyeko omusaayi nze bannange ye yalaze kuba tosobola kuva from nowhere n'ogamba nti omwana wange ate n'ogamba nti tugende ku musaayi nga ddala kituufu wekakasa ng'omwana oyo si wo ne kale ne baba bakutumye tosobola kale gamba nti
kale okivaamu awo mangu naye ono omuvubuka bambi yalaze nti ali serious ku kikyaliko yeetaaga omwana we yeetaaga kale naye afune rights nga taata w'omwana okulaba ku mwana we so ensonga zikyali mu ofiisi ya minisita Nakiwala Kingi katulina nate era ebinaava erudde eyo byebyo bitambula ewa Full-Figure yagamba omwana omuvubuka just banoonya ssente banoonya mawulire amwesibako tamumanyi wabanga kale oba kale byali byankukuta oba nga tayagala omanyi basereebu baneeno ayinza okuba kale nga kaali kantuke ka mu nkukutu nga yali tayagala kukajjayo oba ne bafunamu obutakkaanya omuvubuka n'asalawo n'agamba bw'oba oganye okukola kye njagala nange kankole ki kanziggyeyo ebyama nange byebyo ebitambula nate era ku sayidi ya Full-Figure gweneba ne wala atamanyi Full-Figure producer wala atamanyi Full-Figure producer byera kuba nga mpesizawo ebifaananyi ebyo ebya Full-Figure nga asitudde baby we nga asitudde Museveni maama wa Museveni ebifaananyi bigenda kuba nga biyita ku screen byo bina atamanyi Full-Figure naye oyo tewali atamumanyi byo ebifaananyi byolengera ku screen yo ebiyitayita ebya Full-Figure producer onoba olina video naye ogenda kubeera nga oginteerayo abantu balabe ki kyenjogerako